ebifo ebikyamirwamu oba ziyite kaabuyonjo bwe bibula mu bifo naddala eby'olukale wamma embeera eyinza okutabuka. Kyokka waliwo w'oyinza okukyama n'ekyakututte n'ojjula okuvaayo nga tokimaliriza olw'obukyafu, olwo ne weevuma abakirongoosa. Ebiseera ebisinga abalongoosa kaabuyonjo bayisibwamu amaaso, ekibaleetera nabo okukwatibwa ensonyi n'okwenyooma. Kino naffe twakyerabiddeko bwe twetoolodde ekibuga ku kaabuyonjo eziwera 10, 8 ku zo abazikolako baagaanye okwogerako naffe. Ojja kukomawo olulala naye nzandekeewo bulezi simanyi bbanga wagenda ku Peter Weduuku nga wa myaka 31 ng'alongoosa kaabuyonjo z'abakyala ez'olukale mu paaka empya mu Kampala, ne Jovia Naatukunda ng'alabirira kaabuyonjo ku kizimbe kya Gaggawala, be bokka be twazudde ng'omulimu gwabwe tegubakwasa nsonyi. Era ngwagalira ddala gulimu ssenga mu myaka era gye ngukozeemu mperera abaana bange asooka ali mu P1 wakati ndi mu 3 n'enzigwamu. Nze n'obwongamba nti nkola mu ttooyi sijjako akola mu ttooyi sijja genda ku kkubo nzibe oba nsala ensawo nina bensingako teriyo abaneegomba mu mbeera gye ndimu. Ekyewuunyisa Weduuku musajja naye yeenyumiriza mu kukola mu kaabuyonjo z'abakyala n'ensonga agitubuulidde. Kuba abakyala bawuliriza omusajja ayagala bikonde ate nze Peter sayagala byakulwana. Weduuku n'ekyemisana akifunira ku mulimu gwe. Ekintu ky'okolamu tosobola kwenyanyala nze toyiyanga engiyonjo ate tutuulawo bangi sinze omu. Ono era asula ku mulimu gwe nga n'ez'obupangisa tezimumenya kuba bw'amala egy'okuyonja afunayo emirala gy'akola ekiro. Kyenkubuulira mazima wano wembeera n'engiyonja okuva 11 paka ssaawa 6 ogw'ekiro wenjiggala mbeera ano ku poliisi. Olw'okuba ng'akola mu bukyafu mubuuzizza engeri gye yeegangamu endwadde. Eddagala lya wano giravusi sijja kulimba nti oba bampa eddagala mmiri nti oba kyaa ano boolaba enjala zino biki byonna senga ebigere biki nti songa nkulo giravusi. Omusaala gumuweebwa buli luvannyuma lwa myezi 2 kyokka agugabana n'omukyala eyamusembeza era eyamuteekawo okugira ng'amukolerako. Kati ku mitwalo 4 nfuna emitwalo 21 zirina zigenda owooli kuba yanteeka mu kintu. Newankubadde nga baaweereza oluusi bamuyisaamu amaaso ku mulimu gwe naye agamba amanye enkwata yaabwe era bye bakola tebimuyigula ttama. Nasoma kigambo bakazi mukazi aba mwana aba muto sina buzibu bwonna banvuma wakyo gisibawo biki tusasulira omusolo ne mugamba osooke nza okuba osasula omusolo naye nza obulwadde bwengenda okujjamu buki bungi naye yiwayo ki amazzi. Alina n'amateeka gaawo abantu abagenda okweteewuluza. Ogenda mu ttooyi ng'ogiyingiddemu buyingizi nga nkugambye ne ŋŋamba nti genda n'amazzi n'ogaana woovaayo tonaaba mu ngalo yeteeka. Nabadde nkyamubuuza obanga taakaluubirirwe kunoonya mubeezi gw'ataakisa omulimu gw'akola ebigambo ne binkalira ku matama olw'ekyo kye neerabiddeko. Gwe tolaba bankuba ku ttama bangi waliwo n'asingako n'oyo nina bangi era nga bwakedde nga nabatuuzizza wano tomanya nti lwaki muntu oyogera ky'oyagala. Weduuku atubuulidde kye yaakafuna mu mulimu guno era alina essuubi nti gwakumutuusa ku binene ebisingawo. Nzimba naye nzimbyeko enju yange bisenge 3 yali yakomamu. Abantu bano basaana okuweebwa ekitiibwa olw'ebirwadde ebingi omuli kolera n'embeera y'okukyuma bye bataasa ku bantu nga byandibadde bibabuzaako emirembe singa tegabadde maanyi gaabwe. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.